Pia singa seje nyaba cyane mukomani ba damo kuronda yasoba kwesimba ko na kumawo mu parliament. Era kasaba gulawo kulonda baba guliddewo buli mu Uganda nawe kenyino sobola okujja because amateeka gaffe tegali kontigo wazalibwe na teruli wakulembera ko kya Dondo. Ababaka bangi Kasibante Moses yasoka ne yesimbake wabwe mu kyalo ne bigana najja ne yesimba we Kampala. Mujjukira Bakaluba Mukasabo yavene mukono nadduka ko mu constituency eri ne recently waliwo banabe kasanga ti boba kimanyi nti Pius yali omugenzi Pius ya bamwitani one yali omunamaje yali yagawumula mujuzi Pius yesimba yeri wabwe nabera MP ebisanja bibiri katate kine sanja yali yesimbye eno so tewali teka linali mugana singa kachikebyo kulonda kagamant kati tuguddewo tujuze ekifo kya Kawempe North constituency buli muna Uganda kirizibwa okwesimbawo success is a situation in which government is empowered to be able to put through kagamba nti bwe mugenda mu kibayita state of emergency kitegeeza parliament judiciary buli kimu kyonna kitegeeza president w'eggwanga yaba ali in charge kyonna kyaba ayagala okukola kino bakikola for the safety protection of the citizens kyovolaba state of emergency batera kugiteekawo nga waliwo embeera either disaster embeera etali ya bulijjo ng'erumya omuntu wa wansi. It can be a natural disaster, civil unrest kugamba ng'abantu beekalakasa ku gundi ey'amaanyi, wayinza okubaawo armed conflict, wayinza okubaawo pandemic ey'amaanyi nnyo ekirwadde kiguddewo ne state of emergency ne bagirangirira. Wayinza okubeerawo kye bayita kiriwo ekirala ekiyinza okubeerawo kitegeeza kati mwami eri Kaguta Museveni tajja alinda parliament n'abaka ba parliament batuula waka ne balinda orders decree. Obochiteged state of emergency is a situation in which a government is empowered to be able to put through policies that it would kugamba embeera yonna ekyuka kitegeeza president yaba alina obuyinza. Gofundi mwana wattu joli abanamu yafunye promotion obo badde tokimanyi namusanga ko konga yafuuka musumba kyewuunyisa. Katuwuliriza omwaka oguwedde nkikuddiramu zaali nakusomwezi zaali gwali gwa 8 2022 nakusomwezi nga 4 oba 3 oba 5 awo alinaayitwe oluvannyuma lw'emyaka 11 nga akoze obulumbaganyi ku Dr. Kanokiza Besigye bamukuza kati ye assistant superintendent of police ASP Arenadita Gilbert who became infamous for smashing kibaita the windows of Dr. Kanokiza Besigye's vehicle yali promoted nkugambye mu Gw'omunaana 2022 omwaka oguwedde. The promotions were presented to the media by internal minister, by internal affairs minister, Major General Kainda Hotafire. The promotion list released by Commander of Chief of all the Armed Forces, Yoweri Kaguta Museveni. Najjukira omusajja mu myaka kwali yaliwo okutuwaka 2011 n'alyoka namubwira kamula nakati ekifaananyi ekyo tekisobola kuva ku migundi gy'abantu. Naye waliwo ekintu kyokola nga kigenda kubeerawo ebbanga ng'okoze likodi egenda kubeerawo ebbanga lyonna. Kakati alinayitwe bwana ASP bwana bam promoting to the rank of superintendent of police yali amaze emyaka 11 undergoing kibaita challenges ezenjawulo. Actually okumanyanga embeera yali emutabukide yalokoka kukaawo twaddamu okulaba nga ate balinga bamuvunaaniwe emisango gya reepu oba ate ne bigiraawo
obulamu bwe bubadde awo weebutyo namusanga koko mu kyaki ng'apreachinga yakwatibwako koko ku misango egyo gye nkugambye egya rape and was subsequently detained. Nevertheless, the rape accusation is that imagine mwaka gwa 2017 jawulirawo kibayita in thin air mu mpewo. Era mu promotion ez'akamalo okukolebwa apart from Arinayetwa Gilbert Bwana, Museveni also promoted ASP Ronald Wotwari wa Kampala Division, yali wa Kampala Central Division Police Commander to SSP. Then waliwo ASP Edgar was currently the Kakumiro DPC was promoted to SP. Patrick Onyango was n'abalala bangi abali promoted. Kubanga nzijukira list eyo je nagisoma n'okugisoma abali promoted from SCP ku kyebayita ekifo kyebata AIGP bali batano. Nzijukira kwaliko Birungi Luhuma Charles, kwaliko Richard Ochaya James, kwaliko Nuwagira John, kwaliko Karali Ali. Kati abava ku kyebayita ku kifo promoted from CP to SCP bali mwenda. Kati ate abava ku ACP ku CP nabo baaliwo n'abalala waliwo ne gwe bayita SSP ku AS. Bitibwa bya polisi bannange ntegera biri byaffe byeruweero by'amagye. Maaso ga Dr. Kanukiza Besje nekimuvira kuno mutwala munda mu ggwanga erya South Africa. Nkugambye nti bwe yavaawo tiyaddamu kulabikako. Abantu no bantabuka newaabwe mu kyalo kwolwo yakola ekikolwa ekyo bazadde be kata abantu babayiseemu egundi. Naddamu okumusinkana ng'afuuse musumba, naddamu okumuwulira mawulire nga avunaanibwa omusango gwa rape, and indeed bakola kyebayita medical examination was conducted nga omuwala was sexually abused. Era yali omwogezi wa polisi yali Kasinje spokesperson Hassan Kasinje gwe bali manyi Hassan Kasinje bamwako okwogerera polisi dakiikemu oba yakaba maziga awo bikinaka ng'embeera sinungi nga basajja babawuninga. So Hassan Kasinje also confirmed the girl was abused, adding that whoever was involved will be bajja kubeera accountable. So kakati byagira awo biki nakwatibwa. Arinayetwa was arrested on Friday even last week nga gundi police nagenda criminal investigation directorate headquarters Kibuli biki ne bigenda maaso tetwaddamu kubiwulira. Kugambe tugenza okuddamu okuwulira mwaka ogwedde mu gw'omunaana 2020 yali 2022 nga President Yoweri Kaguta Museveni oba kale nga bamukuziza mu polisi y'omu ku basirikale benkugambye after 11 years nga kiri ekya Dr. Kanukiza Besije kibaddewo. Ambuziza so sinagamba baba abaddemu okuteesa oba bakoze eki byo tebibakwatako kasita bali bweru. And indeed ensi ezigunjuse kati zikozesa nnyo okuteesa, naye kisinziira ateesa ne gwe muteesa naye, but it's a good approach. Ekyokubiri it's a fact nti Muhammad Nsereko kujjako nga nekyusiza mu kiti ng'embazi yagamba tagenda kukomawo kwesimbawo ng'omubaka wa Kampala Central. That's one, it's a fact. Yakyogera nti kyekisanja kyekisembayo teyayogera wagenda kukola ki kwesimba. Ekyokubiri kati benkakasa nti bagenda kwesimbawo nga Lord Mayor sinamanya wa wagenda, naye meya we gundi eri Makindye Mulyannyama ye yakakasa nti agenda kwesimba ku Mulodi Elias Lukwago babinkane singa Lukwago anaakomawo. Nange neebuuza Lukwago mulowooza agenda kuddawa okujjako kukomawo ng'omulodi w'ekibuga Kampala, because bw'ova ku bw'obulodi yasimewo obodda oba kubala nga parliament yaliyooko omulodi abaddemuuko. Era Besije
weyaberera nnyo ne Besigye yali amuzimba nga Besigye amanyi wanaagirira bwatu kuba presidential kuvuganya kuba president lukwagana abeerawo ekibuzo ky'ombozizza nze nganze omusajja gobayita yate kati ebintu bye byatabukira ddala ebya gundi ono oyo gwogambye ONRM ani Muhammad Nsereko sikakasa nti asobola okuwangula 2023 nabyo yabirangirira dda n'egundi y'endala nnyingi nnyo naye nga omukyala gwe twogerako yafa dda nno ate yali muzibe naye kiba kya gundi nnyo okuba simanyi bakadde kansobozesa nga tetunabagenda mu prediction z'endala tuba twagala tulabe Baba Vanga obunabbi bwe yakola oba bwazaakola buzze bubaawo era nga kino tuba tetwetaaga kuddayo wala tuba twetaaga ne tunoonya just emyaka gino gy'emabega nti omwaka oguwedde Baba Vanga alina obunabbi bwe yakola kubanga nkwate ku mwaka ki 2022 basebe ne banyabo Baba Vanga made a total of 6 predictions mwaka gwa 2022 era nga kakasa nti bino bigenda kubaawo mubimu ku byo in her vision yayogera ku kibata a deadly kwegamba akawuka nga COVID-19 wabula yali agambye kagenda beera mu ggwanga nga Sabia oba gye kagenda okutandikira n'ayogera ne pandemic ez'enjawulo kati tetumanyi oba bikwatagana ne COVID-19 era she predicted twogera 2022 getumaze she predicted that large cities around the world would be hit by significant droughts and water shortages. Era watunulira amawanga nga United Kingdom basebe ne banyabo babaddeko ne kyebayita the deadliest kwegamba wabaddeyo kyebayita drought ekyeya mu United Kingdom mu Augusto ngina kusomeza nga 12 Augusto mwaka gwa 2022 beraba experts bali bagamba warning that the drought in London could even continue into the other year nenga kino bali bakomye kukira bakeyo mwaka gwa 2035 eyo n'amawanga amalala other countries in Europe facing kibata a similar issue Bufaransa, Italy, Portugal facing kibata record breaking droughts and devastating wildfires. Era basebone ne banyabo Baba Vanga predicted gwangire baita Australia ne mu Asia would be rocked by kibaita amataba. In July waliwo enkube yatonya kuchenkana emyezi 8 months of rain mu Sydney ekibuga kibaita Sydney enkuba yatonyerako ennaku 4 amataba ne gaba g'amaanyi nnyo. Yayogera ku kyebayita disaster mugundi eri eya Russia era ndowooza Russian nuclear submarine gye bayita Kursk nebira akabenje kano the devastating accident which killed abantu 118 crew members on board. Baba Vanga yali yakyogerako era nga zizimu kugundize. Naye Baba Vanga
yali yayogera dda ku gundi yalangirira dda munda mu ggwanga ery'Amerika nti Bavanga yalina prediction mu byobufuzi by'eggwanga ery'Amerika n'agamba nti pulezidenti w'anaamu abana ajja kubeera muddugavu era bassebo ne bannyabo ne tulaba Barack Obama kaddugala ng'afuuse pulezidenti w'eggwanga ery'Amerika ow'anaamu abana. Era Bavanga nga tannafa yakolako prediction ey'okuttibwa kw'omusajja gwe bayita Gandhi, Indira Gandhi, who served as Prime Minister of India. Myaka gy'ekinaana was one of the most significant and controversial political figure of that time mu biseera bye. Bassebo ne bannyabo Bavanga. Omusajja gwabadde ayogerako omulala mutegedde Nostradamus mutegedde bassebo ne bannyabo Bavanga n'okufa kwe yakupredictinga. Ebimu ku byalangirira omwaka guno tsunami, yayogera ku alien, of course n'ebintu ebirala bingi. Binaatuukirira tebituukirire. Twogera ku mwaka gwa 2023 gwe twogerako yafa dda. Naye ebimu ku byazaalangirira bizze bituukawo. Kati tufundikira n'omwaka guno Bavanga biki byayogerako omwaka gwa 2023 guno gwe twakayingira tugutambuddeko ennaku omwezi gumu n'ennaku 17. Yayogera ku kibeeta solar storm, omuyaga gwa solar. Oba gugenda bbeera gutya nze simanyi. A solar storm, also known as oba tutite radiation oba kyekikma abamanyi magnetic energy n'ebintu ebirala bingi, explosion zibi n'ebintu ebirala bingi. Naye yayogera n'enkyukakyuka egenda okubeera mu bwengula eyo. Yayogera ku kibaita weapon tests egenda okubeera ey'amaanyi, experiments ez'amaanyi ennyo on weapons next year, gwe mwaka guno ogw'ebyokulwanyisa ebigwa mu kika kibaita bioweapons oba biological weapons n'ebintu ebirala bingi. Bassebo ne bannyabo